Sawo no gamba kangende Ekras wali okwawukana ko Ekras Kawalia. Yes. Packaging ye yendongo nga bwaba ayimbo ayiyo oluyimba alumalira ka magezi. Nga lumpi naye nga lulimu buli kyonna. Nga bwe yayiya waliwo oluyimba lwe yayiyiza muwala we bamuyitanga Rose Wanyana baluyitanga Zinsanze. Era bwe yaluyiya n'alumugamba nti oluyimba olwo ndukuwadde lwalimu buli kimu kyonna kyetaga gwogenda onoonye oluyimba Zinsanze yali duet baluyimba balinago yaluyimba naye oli omukyala gwe Nagambye gwe yaluyimba naye. Nga gundi eddoboozi lyeddungi nga eringa bw'oba omanyi kye bayita flute eddoboozi lya Ekras Kawalia nga bw'ayimba owulirira ddala nti omuntu ayimbye alina eggono nti ono ayimbye ye Ekras omuntu Ekras nga bw'ayimba owulirira ddala eddoboozi ery'eggono esseeneekerevu era eddoboozi erikwagazisa okuwulira music mu ngeri yonna. Regime ye yerimu ba Sebadduka ne Dani Mugula atuuka yeeyo. Dani Mugula naye awo yali atandikiriza Fred Sebata mwana muto. Bano bajjuzi wano. Fred Sebata ze mu 1908. Okay. Nga bali bamaliriza nakwe kati oli bali mu kawungezi kaabwe. Fred Sebata kati atulwa kubali Katonda yabayamba ate ne batandika okuyimba ne bagenda ne eri wamalanga waali n'agenda nabo. Naye nga ebiseera ebyo mwalimu bachaba gundi birigwa eri wamala mwalimu Frida Sonko Charles Sonko Hadija Namale mwaberanga mu Charles Kana byate wajjo wano walimu Kyambadde mwalimu Fred Kigozi Fred Kanyike mwalimu Afrigo bagundi ba Sewava mwaberanga mu gundi Gita Jesse Kasirivu ba Moses Matovu Fred Sechanzi ne bayimbi abaliwo ebisere bali mu myaka egyo ne ba Bongole ne ba Alex Mukulu kubona Alex Mukulu naye era wa bisere koja mu bayimbi bonna oba abantu bonna bayina oyina those unique factors zontunulira ku bo omwami ono nga bwe wangamba mukwano gwaffe Matia Kakumirizi bwe yateekawo kiri ekyokuyimba nga ate bwakola ki ono likodi kijaalina okwawukanako ne banne yenga ye nti yali mwangu nnyo okugamba ye muntu gwogamba mu ddakiika 10 nti njagala kino n'akikuwa kuba yali aba Blenders Uganda Tea yalinga ekulemberwa kampuni yakolanga amajani ga Uganda Tea Authority. Yali yagala akalango ka majani nakuba akalango kali nga katono nnyo naye nga kalimu kali wona wano mu Uganda chai kyekyokunywa kirungi mu kukola chai mu makago chai buli wamu ogenda funa emirungi ebiri mu chai fwe kulwaffe mwe kulwammwe byonna nga akugamba chai naye nga kali brief nga ate ofuna eggono mu melody yonna gy'oba oyagala mukakkamu muntu mulamu kati yali asinza abantu abalala nga si wakasunguyira nti era tewali wayinza kugamba nti yayombako naye mu music bamala mu music so kitegeeza nti kye yali akola yali akyekakasa era yali muntu mulungi koja wafunako okubeerako naye nga bwewangamba ku kasozi okulikodingako naye oba okugula ennyimba nabeerako ku show gye baali bakola olwokuba abasinga twali tumanyiganye naye nga mubeeraawo era naye nga musirise mulungi kujjako nga waliwo nsonga ki erina gy'olina gy'omugamba n'abaako kyayanukula naye nga si mwogezi ng'era bw'olaba Moses Matovu mubeera ne Moses Matovu ne mugenda naye n'ogeerawo nga muli ba mukwano n'ogenda ne mubuuzaganya ayina okuba yakuyisibwa ejjango ndabe mumala okunyumya okubuuzaganya ne mubeerawo nga muli basanyufu naye nga temunyumya Ati be bantu era abayimbi abasinze okuyimba obulungi bonna ezo zembeera zaabwe.
ne mukwano gwaffe oli gwe waŋŋamba Misuswera ate oyo ye muzibu nnyo abatategeera Misuswera era mbasaasira era ngwawulidde kye nakugambye nti bwe munaaba temumukutte bulungi temujja musobola Misuswera ye muntu gwe otwala wali ngamba nti temulinaawo ndongo etukulakulako nakikubuuza bw'otaleta kintu kiddugala muleese zino eno kati Misuswera tasobola kugenda ku show agamba nti mukubeemu tulabe ebyo tabikola abo bagambe baveeyo nina abanga abanankubira atambula nabo gundi genda okuba ejjaazi katende genda okuba eŋŋoma yenakwata lezimu ninako kasitole kojja kenagwako awo yagobako obukadde 10 ngujje n'omunya muyita okuyimba amuyita lwakubiri nga kuyimba lwa 6 takola ebyo tagwira kintu Misuswera ye muntu bw'oba oyagala kukolera ekintu omuzimba buzimbi ng'afugenda okufumba omugaati kande eŋŋaano nosamu baking powder n'olindako nosamu yeast sikumugwira bw'omugwira akugamba nti nze bintu byenkola sibimalaga bipapira munnange banjagala neteekateeka n'obwongo nembuwa ekyokukola nemala ofumba byenaakola naye ndowooza genda olabe abanaasobola okukola ekyo gyebali abaana gyebali nze siriiwo kitwale nti tondabye kati bw'oliba olulala onjagala oŋŋamba ati kale ebulayooko ewiiki 2 ekitono nange neteekateeka ulidde munnange naye nga nsanyuse nnyo okukulaba sente embuzi eyanziza naye mbadde nsaagadde kubanga ndizirina mu bwetaavu n'ogenda nazo kojja Ekirasi Kawalya ono mu biseera bye yayimbirako which achievement zetusobola otunulako ezikyasobola oba nga zimukuuma n'ekisaawa zino nga tuzoogerako okubeera ku bintu ebyenjawulo byeyakola okuzimba endongo tofali yagatta ku ndongo ekyo kyokka kimala okuba nti yateekawo yeerabiza bannayuganda nti abakongo be balina amaloboozi amalungi buli akugezaako eddoboozi okukubuulira eddoboozi eddungi agamba nti va ku ddoboozi lya Kawalya oba oyagala wulira waliwo oluyimba baluyita ensi eno yatandika ng'era bw'aba atandika n'owulira night club yonna bwewaawaala bwe lwabanga lugenda okutanga yakiramu ne bakoona ku ndongo ensi eno enseno lwaki ennumya lwaki embonyabonya n'empisa etinze lwaki ennumya lwaki embonyabonya n'empisa etinze oyo ye Kawalya ojja kugenda oluyimba kwe luli ojja ddunonyaako nandibadde gono nga tapakuka ng'era mukkakkamu kojja ababi bano osobola bawula otya erinnya lya Ekirasi Kawalya ne Eri Wamala ate kati omaze okugaawula oli omuyise Ekirasi Kawalya ono omuyise Eri Wamala oba ogaawudde mu muziki waabwe kyosooka okumanya nti Eri Wamala ye yali omukulu yali mukulu kwani ku Kawalya Eri Wamala yali w'amalala nnyo Eri Wamala yeyayigiriza gundi yeyayigiriza Ekirasi okuyimba kubanga Ekirasi Kawalya yali abaakinga Eri Wamala Ekirasi Kawalya yali atandika okuyimba nga Wamala yali kodinga dda kuba Wamala ye muyimbi eyali sooka okulikodinga ennyimba ku jjinja mu Uganda nawuliddeyo yabadde awo abantu yabawadde information infu nti Peterson Tusuubira Mutebi ye yasooka okulikodinga amayinja Peterson Tusuubira Mutebi yatandika okuyimba mu myaka gya 7 nga bali batandika mu 1905 bajjajjaffe Ssebadduka nga batandika dda era gundi yali recording oluyimba lwe olusooka ndoza mu 1900 oba yali 5 oba 5 mwami Eri Wamala yayimbira recording oluyimba Nabutono kwaddako abo bayimbi kwate ne bagundi bano Ekirasi Kawalya bakyambadde ba Charles Sonko nabo ne balikolinga era nga balina amayinja gaabwe galinga kolebozi zakagaabe ani so nga ate gundi yagenda okutandika okulikodinga nga n'amayinja ganaatera kuvaawo
awo kuba yete ya recordingira ba eri wamala ne kawalya bagenda okutandika okurecordinga era kyovola bandi babayita African Gramophone Stores nga tezaali tebazimbibwa sibwa ku turntable si ku 3-in-1 si ku record players wabula nga ziyimbisibwa ku gramophone. Music waabwe yatandika dde eri ku jjinja. Gramophone lye jjinja nga liba lya mpisa ennene nga onyola na onyole mashini ye yeyimba onyola bunyozi nebamu olufungu neyimba music. So bye nyinzo kugamba koje ebyo ngas ebyo tutwabira bako tuyinza bila kakati nkukola ekinze ngende mbigule mbikuleetere temwogera bintu bitali tubisange wako kati kugenda mu encyclopedia oba genda n'amasimu ku ebiri kikulu nti muba n'essimu naye but you don't utilize them mukanya kwasamira mu bitaliimu naye ng'ebintu bye mulina okumanya ku masimu ku ebiri naye nga essimu muginoonyako byabuwemu gwe teekamu ekigambo gramophone bajja kuleeta gramophone bagikulage bwe yakola ki bwe yakula as simple as that okusinga ogamba bagenda ku ssimu banyigamu munoonyaamu byakuwe mulabi n'abasanyusa kulaba bali bwereere beyambudde kati ate nze nga si bwenkola nze kyemuva mulaba nti nze mbanoonyeza ebyo bye simanyi nga olina kyombuuzizza ŋŋendeeka ne mmala okubitunuulira n'embinoonya n'obyekkaanya n'osengejja so kati bwembanga tewalaba gramophone sijja gigula kuba kati ne bw'ogyepakako gigula eri mu millions and millions kugye kyalina omugaso gyembangula eyo kati ebyantu byekyobibuuza ekyo ate kya busiru bweba terina mugaso kati gwobadde obuuza ki oba terina mugaso mbuuza mpozi gira kati ogwo gwe mugaso kale abatugoberera ku mikutu gyaffe gino abali ku Kojja Kati exclusive abali ku Focus abali ku Ebron wamu ne Akafubo thank you so much nnyo okubeera nga mutugoberera twebaza bannaffe tutambula nabo aba Focus event services bagamba nti beyune bakolere omukologo bere malidaadi ddala so nga ate ne Focus graphics and branding wonna wooliwo nawo oyagalira okubeera nga obrandinga business yo beyune bakolere branding w'ekika kyonna corporate t-shirts corporate uniforms stickers business cards byonna baba bakukolera ddala bulungi ddala so nga ate ne bicycle kick befudde bakyali basaale era bakyala ebyaleebya ne wobeera obadde muwagizi wa Cristiano Ronaldo eggulo okaaba bwoti ng'oli mu ddiiro oluyingira ekisenge oli n'agamba nti lukoyezza kakati n'olwekyo manya nti bicycle kick ajja kuba nga akuyambako ojja kumanya nti tebajja kuddamu kuyita mpale enywera mugwa tebajja kuyita lugojami oba luyongoyongo oli naakuyita enkoko ekivumu enkoko kyamaanyi nnyo bwe kityo oli akugamba nti oli mutemu natakugamba nti oli nkoko ddala nga mukazi ne bw'ataba mukazi ate musajja muno bw'aba yakigambye ate onyiiga nnyo kubanga omanya nti nti ye yakuloopa nti yali yankwana n'atwala nga ndowooza anaabanga mbwa naye n'aba nkoko Kojja ekiteeso omukazi wagamba embwa y'omusajja eyo gwe ng'olatta n'okulatta ng'ogamba ndi tripod odaba olina ogamba bampisa embwa nze tonzanyirako bicycle kick asobola okukujja mu nkoko n'akufuula embwa era n'okuba ziruufu n'otandika okuba ziri ezaabula zilala kati Kojja kati tukole bwe tuti gwali eyo nenanga weenyuma mu kisenge era nga bakuyita nkoko jangu ogeze ku bicycle kick tumwe banga ki wakati wano olunaku olumu tukuwadde olunaku lumu enkeera omukazi akuvuma embwa olunaku olwo agamba embwa y'omusajja yiye ekomyewo ojja kulaba nga ne biro bye mugenda ne musiiba ku luddo nga mutudde ku puulu nga ne bw'oddayo era akakubira eri ngoze mulimu abasajja ng'omukazi mutafa nayo ziwera ssaawa 4 tamunyega nti oli luddawa ziwera yamanyi nti oyo atadda kungasaaki ne bw'atadda ojja kulaba bw'otandika okutunulira nze kati kyensinza okutya ku nnaku zino bendiwadde bonna ate omukazi kati ate omukazi nawe wantamuulira omukazi buli kaseera mbuuza oli luddawa ambuuza okolayo ki oli mu bwenzi keyalaba ndi nti alowooza nimba ndi mu bwenzi kakati naye luli teyamufangako oba okomyewo ku 7 gomanyi bicycle kikisijja erina kyenjogerako waliwo mukwano gwange nagimuwanga ng'awakana nangamba bwekola mwajiwa mukuwakanya nangamba nkuwadde sente zino ziizino nampa emitwalo 25 bwerikola nkwongera akakadde
Nowazo nziridde bwerere. Nazirya. Naye yaŋŋambye ne munaaye nze bicycle kick kye yankolera. Gwokimanyi nti amazzi n'abaga box. Amazzi n'abaga box. Kujjako sikategedde. Amazzi mgago bw'onaafumba ennyama mu box. Oba ekinyebwa mu box. Nga. Ya amazzi gago okunaaba. Ekinyebwa kiboobedde. Amazzi gago okunaaba kati bagasana mu box ne bagasibira ku mmere. Kojja kisusizaamu. Olaweko omukazi olw'okufaayo ennyo yalowoozanga ne ganaagomalaga n'aba amazzi gali ordinary kati agamuteera waliwo oli yaŋŋamba nakodi bagasiba mu luwombo ne bagatereka kisuseemuko siwapale tuli mukalanga oyo gwe bayita bicycle kick ojja kubisimu enamba 0752 4 3 2 0752 4 3 2 kojja wooli wonna delivery ejja kutuuka kugw'osasula wa boda aleese. Kale tukyali ku mboozi ya tumaliriza tuwumbawumba mbaddeko jja ndugamba nga bwe twakola basudde ne tukola kafeero ne tukola bali ennyimba z'Eklas Kawalya nsaba ompeeyo gwe gyoyita top 5 ennyimba ezisaasinga oba ez'amaanyi then tujja okujja olumu kuweeko ku message nekusike ennyimba za Eklas Kawalya waliwo oluyimba lwe bayita ndi mulaba ndi kulaba lwe bagamba nti kaŋŋende Dar es Salaam olwo waliwo oluyimba lwe bayita tone onnemesezza nnyo so ne gundi yaluyimbako muwala we yaluddamu ne wabawo oluyimba lwe bayita Lidia maama kyusa ku ndowooza mpiri namala namalirira omutima ne gunnuma ebirowoozo ne byesomba ankabira oyo maama taddanga olwo Lidia ne wabawo oluyimba oluyitibwa nga luyimba nali ndowooza nti no wakyusaako empisa ze wandaga zaakoma naye kirabika tubireke kankulekera eddembe amasimu g'okuba gatatadde oyogerera obwama obutata olwo oluyimba nalwo lwali luyitirivu nnyo okwo ne kuddako n'oluyimba olugugudde lwali luyimba lulungi nnyo koja tusumuusizza luliwa ku ezo olugamba nti eno the mega kabunamawanga oyo kaŋŋende Dar es Salaam olwo what was the message andi yali agenda kulaba mukwano girlfriend we ng'amugambye nti njala ngenda kulaba naye nga ate ayagala genda naye ate nga nnyonyi weeri ne baasi weeri kati nga bw'alinnya takisi ebaasi ejja mukooya n'ebiseera ebyenguudo zaalimbi wanaatuukira nasalawo alinnye V10 baasi ennyonyi ya gundi biseera ebyo V10 nga gundi yeegirina yokka Bungereza BOS nga yeeriwo so nalwo lwali lulungi mpozi nalulyo oluyimba lwali lulungi nnyo olwo oluyimba lwamakula kulabako oli wala kulabako nnyonyi ntono ojeseezo okozi temwanyinawo za awards kwa awardinga olaba kati IPP awards anti kati duli awards zabangawo nga baba bagize nga tebategeka ntegeke nti tutegeke gundi yalina okuwangula nga bategeka awards ne bagamba nti gundi yawangudde nga ddala yawangudde so sikuteekawo nga n'omuwanguzi mumumanyi ne mutuukaawo ne bagamba nti ogenda kukola ensobi gwo otaddeko oyo abantu balowooza gundi ebyo nga tebikola bakuwanga award nga ddala bagikuwadde ogikoleredde kale emboozi tebankadde wemba nekojja tunyumya ebintu bingi nnyo era ne bagamba nti tebankadde nga aginyumiza yagikola ki yagikaddiyiza mutukkirize olunaku olwo tukome wano ku mukulu gwe bayita Eklas Kawalya omuyimbi tafa buli lukyabe omubeera osobola okwogerako muziki osobola omuwuliriza naye nga tukkirize nti omugenzi
bye yakola mu music industry kojja kuwaddeko ebyo bye tukakasa nti nno biri unscripted ate era bye bimu ku bigambo byotajja kusanga ku radio zaffe byotajja kuwulira ku radio batojja kulaba ku TV batojja genda kusanga ku social media betufuna omukisanga ko John abikuwaddeko era naawe obeera wankizo ayina konna koyinza okubanga otankano wake wemulugunya genda mu comment section tujja gisoma ne kojja mu episode zijja maaso wali osobola okutegeera ebinyusi oba ekimu ku ebyo ebimufuula ow'enkizo ate era ggwe byomanyi biba bikulu nnyo lwansonga buli w'omugamba abaako kyakutangazaamu naawe noyongera okubeera ng'okitegeera sinza kusuka wano olunaku olwaleero nze adde Wilberforce Muyanja mbadde ne kojja Kagato tusikale mu vidiyo ezijja maaso awo for now bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.